King Sheebah amawulire ge nakafuna essaawa eno akigambibwa yazzeemu n'abula. Amawulire gannaku getujiddemu olunaku olwaleero naye nga yenna aba alabye akumayitire agamukwano gwaffe ono osobola okuba nga otegeeza poliisi. Waliwo omuntu omu ankubidde essimu naye nga ngenda kuba nkunnyonnyola biki byaŋŋambye. Omuntu omu amulabyeko ensonga lwaki nsazeewo okuba nga nzigye bati ensi esobole okuba nga ekimanya hopefully tusobole okuba nga tufunamu ate ekisingako ku biriwo. Kale like nga video eno subscribe nga gwenna ate naba kubanga otweyungako ate tubeere nga tutambulira ddala wamu nga family eya Wonderboy UG. Tegeeza ku muno nti atuzze atube nga tukuwa ekisinga lwaki nedda. Kale anjala okujjukiza natambula ne Haji Miti okulaba nga ensonga zino naziri tuzigattaganya ate okulaba nga tutuusaako ebyakabi bwe biti. Era nga awo wennyini anjagala kuba nga ntandikirawo mu mawulire agenzize okuba nga nkuwa olwaleero. Ensonga gye ndeese nsonga ya King Sheebah. Twasemba okuba nga tumulaba ng'agenzeko ewa Hajat era nga process y'edduwa yali etandise era kigambibwa koolo yafuna gye tuyita nga phase bwe liba ddagala yafuna dose eyasooka but ebyava mu kusaba okwo bwe bamaliriza okusaba okumusabira edduwa Hajat yategeeza nga bwe mwalaba nti ajja kuba atereera very soon oba sekyo ajja kuba nga amujjanjaba mpola mpola mpaka lwalitereera era nga tubadde tulina essuubi ly'amaanyi era tukyalihina naye ku lunaku olwo Hajat kigambibwa yamuwaayo kasente ezigambibwa okuba nga zaalinga emitwalo 10 but bwe bamaliriza Sheebah ate nga ffenna tukimanyi nti ye kasita akwata kasente aba ayagala kusaasaanya. So mu kusaasaanya okwo abavaayo badde waka kigambibwa bagenda ewa jjajja era bamala otuuka ewa jjajja embeera n'ebeera bwetyo but n'amala n'abayita ku left kitegeeza yafuluma tebamanyi n'aba nga yagenda. Kigambibwa bw'amala okugenda yagenda ali mu bitundu by'omu Entebbe eyo era nga gwenna awangalira mu bitundu ebyo osobola okuba nga bw'oba omulabyeko otegeeza poliisi oba sekyo osobola okunoonya ku mukunja osobola okunoonya ku brother we ate n'aba nga akutuusaako abantu ab'omuvunaanyizibwako bennyininyini. So gwe wenna amulabyeko tomurekodiwa video eyo nga bw'ogezaako okuba nga okalaba oli akakutte yakakwatidde side zaawo Entebbe era nga yabadde amaze okuba nga anywamukko ku entabaaza bakadde oba kyekigambo ekituufu mumbuulire simanyi. So anaaba nga yamurekodinze nga mumanyi society yaffe abantu baagala nnyo okubeera aba celebrity baagala nnyo okufuna views baagala nnyo okufuna likes baagala nnyo ne comments asinga oli abatadde video ku TikTok but it is kyekintu ebimu ku byendaba nti omuntu ng'ono bambi yetasaana kuba nga atunuzaamu kamera era osobola okuba nga olaba clip eyo nti yabadde agezaako okuba nga alwana takyagala nnyo bintu bya kamera era takyagala nnyo gimutunuzaamu ng'ate orekodinga ebintu ebitalina kuba nga bigenda ku media nga bw'omulaba awo era ezenkoye mbu akigambibwa yazifunye na koolo era n'akaviiri kapya so tutumanyi oba embeera bwetyo mwakyali munajjukira buli wagezaako okuba nga anywa bagamba nti okusinziira ku mami we yaŋŋamba nti si yabaanywa ng'omuntu ayina ekintu muli ekiba kinywa. I don't know how true is this but okusinziira ku mami we bw'ati bwe yantegeeza nti ye ng'omuntu ayinza okuba tayagala but there is something inside her oba ekintu ekimulimu ekigezaako okuba nga kinywa oba kimukozesa ebyo ebimu ako bye tulaba akola ebyo tulowooza nti byandibadde tebikolebwa singa aba ajjanjabiddwa. So tukyagezaako okulaba finding out naddala embeera eno egenda kuba nga ekoma naye nga nkujjukiza Wonderboy UG gwe mukutu kwe tuli era nga njagala kusaba gwe wenna tana subscribinga ate ffe tugenda kuba tukuwa ensonga nabagamba tugenda giggusa mpaka gy'enaakoma until ne bwe munaatugamba owaaye ensonga yo amugivuze but njagala okuba nga nkutegeeza nti Sheebah oyo bw'atyo bwe yavudde ewa jjajja n'aba nga yagenda jjajja ali wali Ntebbe aside zaawo Ntebbe nga bwe mumanyi bambi jjajja yali takyalinamu maanyi bulungi but ne brother we teyasobola kuba nga amulaba so bakyali ku miggo gwe era brother we yasiibye amunoonya olunaku olw'ejjo lwonna naye nga njagala kuba nga nkutegeeza ensonga eno
si ya kusaaga, ensonga ya si nafu, ensonga nene nnyo, because omuntu ono if anything happens to her era ajja kunoonya olwaliro kumukunja kabe obanga mufuna atuwulire ate yestanjeerwa, because kyemmanyi ayinza okubanga naye alina kyasobola okuba nga ayogera ku nsonga eno. Kakati ndaba ekintu kigenda kikula bukuzi. Sitaani wa ttima mwenna mukimanyi, kubanga omuntu aba singa abanga agezaako okubeera mu process ya healing, anaabanga ate wakati wennyini nti obulwadde batandise okubanga bagezaako okuba nga babulinnya ku nfeete, naye ate ye najja wakati awo wennyini. Olunaku olusooka kyo mawulire si ga ssanyu, mawulire ga nnaku, naye nga njala okutegeeza atusabire wamu, atusabire kyali waffe oyo akyemanyi asobola okuba nga awona, naye nga tujja kwongera okuba nga tugoberera ensonga eno mpaka gy'enaakoma. So King Sheebah tukyali ku miggo gumunoonya, so gwe naamulabyeko poliisi ekintu ekikulu okumurekodinga si nsonga, ankubidde ngambye yabaddewo nga bamurekodinga ate nga ye yali atulabyeko naye okitegeera. So nankubira nangamba nti omuntu wamwe namulabyeko, because yangambye nakubiddeko ejjo essimu nga nesobola kufuna naye nga omanyi ebintu biba bitagaza here and there. So bwe twogedde naaba ambulidde nangamba nti omuntu wamwe namulabyeko wano naye embeera gy'alimu I believe yeetaaga buyambi. So bwenna ayongera okuba nga mulabyeko abali mu bitundu by'Entebbe awo musobola okuba nga mutuyambako ate tulabike nga mukyali waffe ono atubaako embeera bwe tumufuna asobole okuba nga adda gy'abadde ate obulamu bweyongera okuba nga butambula. So embeera eno tugenda givugira ddala mpaka gy'enaakomera nga njala okujjukiza ngenda kunoonyako omukulu mukunja atuwulire lwaki ddala taddiramu akyali waffe ono ate obulamu ne bweyongera okuba nga butambula. So bingi nnyo ebisobola okuba nga byogera naye nga nsuubira nti olwaleero ajja kufunika, tube n'essuubi kyekisingira ddala okuba nga kyekikulu mu mbeera yonna. Okusinziira ku mami we yagamba Sheebah ono bwe yali akyali mulamu bulungi yasobola okuba nga waliwo omwami eyamukwana. Omwami oyo yalina mukyala we era nga emberebezi esinga bwe yava, era kozi yanyumiza nti bawangala naye akabanga katini, naye omukyala w'omu maka yanyiiga nga we mumanyi nti abakyala bano oba embeera eno kasitejjawo abantu abamu bagenda mu kweraguza n'ebirala ebigwa mu kkoyo. So okusinziira ku mami we nagamba nti omukyala oyo yavaako akabasa era yamuloga mbu that's why akyabungeeta, naye omukazi yamulanga kubanga mbu yamwagalira omusajja. Awo wennyini we njagala okutegeereza buli musajja nti oba ofunyeeyo omukyala omulala ate mutegeeze nti waliyo mujja we, either n'akisigalamu oba n'akivaamu, kubanga embeera zino weziti kati twandiwadde nga omuntu waffe ali kiriya oba oliawo yadde nga ntegeka za Katonda, naye nga singa abasajja ebiseera ebisinga mumuleeta embeera eno nti omukyala mugambe, okitegeera mugambe nti ninayo munno asobole either akkirize oba agane, kubanga abamu aba asobola okivaamu amaaso. Kubanga Sheebah ye ansuubira nti aba kukitegeera nti waliwo omukyala omulala era so kivaamu awo n'akiviiramu awo ate obulamu ne butambula n'atadda mu bino. So ate n'abakyala munno mujja waabazze ate teruba lutalo, wakitegeera lwaki ologa mwana wa munno okumutuusa ku lino essaawa. Okusinziira ku maama we kuba maama we yagamba oyo mukyala mujja ye yaloga Sheebah. So embeera eno tuyandibadde bweti singa ate ensonga ezo tezaali bwezityo, naye nga tukyayongera okulaba nga embeera eno evaawa. Hopefully Sheebah ono ajja kutereera because manyi there is a solution, just ntinaba kuba nga ayitegeerekeka, naye nga kyemmanyi bwe mutusabire wamu Mukama Katonda ajja kuba addamu essaala zaffe, one day one time ajja kutereera. N'ebino ebya rehab kusinziira ku maama yagamba ebyo biyinza obutakola, yeetaaga kusabira either pastor oba hajja oba edduwa oba hajjati kati nga byadde atandiseeko ate tulabe nga adda mu mbeera. Yagamba nti eyo yokka ye solution yasobola okuba nga kale njagala kuba nga nkoma wano naye nga nkujjukiza ffe gwaffe gwa kuba nga tukuwa ebiriwo tetwongeramu tetujjaamu yadde, era nga nja kuba nkunoonyeza ku mukunja olwaleero inshallah tulabe ate ye alina kwogera ki kweno ensonga lwaki yanedda. Kati for now njagala nkome wano naye nga weebale nnyo okuba nga otulaba yonna gy'osinzira okuba nga otulaba, era atwongerere wamu okusaba embeera eno I believe ejja kuba ekoma.
insha Allah. Until next time, bye bye.